ensi eyina abantu beyagala naddala ffe aboogera ku mazima nakulabula nenkugamba nti embuli etefa yonna. That is it. You get? Nze siko wano sikolera numbers sikolera kampani wadde kyaka ate singirira muntu naye bwe njale nkugamba nti kino ABCD that is fact mba nkitegeeza mba nkimiininga nabagamba wano ku Salomu nga nepikirako ne mugamba Salomu tolabanga banene mubayina bazi kuba ne zigwayo bazi kuba ne zikola ki zagwayo na kati nno akyasipeninga mubuuze ate nga tasipeninga munze tasipeninga munze naye akyakola ki buuza Kabaka King of Lagwe. Then you can ask King of Lagwe. Family yaja ne yavula. Ne mama wajja kwava tana batandika butandisi yavudde dda. Banoonyeza bakubidde baani bagenze wabani bavula bajja kwavula. Muyiga ku discipline. Muzule level za mwezule. Mwemanye mwezule mwe. Wano wali abantu abalwanyi sentalo nga ne mu Uganda tebali yemu nenga twalinze. Nze banakwata ko yo musajja yamyuka mimo obali luddawa. Bebe kuru ye yanegayirira nejasi oyo nali simuta nali mulemezaamu ngaze njagala mpere nembe nabo paka magombe. Bebe kuru ye yanegayirira ogwo guvuka gonvuma buli kaseera buli video gyenkola buli kintu ekibeerayo ayina okujja yenyiga mutalo lwendimu naye mukwana gwe Sejjaka Sekadama mukwana toli wala omanyi lwaki toli wala nakufunye dda wenna fairo ja kuzisanga olowooza bebe ntayagala kudda eyekolera bagambe tayagala kudda mu Uganda eyekolera ayagala okudda yakowadda ne bannemini bw'oba ayagala otegera buza Sky Soldier otegere nti ayagala okukomawo owulidde mubuuze n'obulamu bwayitamu kati gwe Sejjako oyinza okwerowooza nti oli wakitalo mukwano oli wakitalo simanyi lwaki ntekako nnyo embeera buli lwojja nojja n'oleeta emirimu egyalwala ebirwadde ebikulu nakulaba nali ngenda kukwatira Luweero bebe kulu nanneegayirira nali nkukwatira Luweero gwe tolina namuwadde mwali mutuwa nga nez'okulya buli toziina wenna oli mulwadde omulwadde aweddeyo omulwadde aweddeyo weesiba ku bantu olwana entalo ezitali zizo linda entalo ezizo olwana ezizo oyina ebizibu ya famire yo olina ebizibu guvubuka gwo oyina ebizibu kemyo kumala oli ku full figure buli ekibeerawo nnyingiramu buli ekibeerawo oyingiza mu bintu kwatako gwe kibirango ba wamira mpengere nze sikutwalangako osimanye yo Saudi kibirango sikutwalangako Saudi gwerego suspect kibirango Ronald sikutwalangako Saudi kola ebintu ebikujamu onviireko ddala onneyimbyemu nnyo bebe kulatuka n'okubulookinga yakubuulira eminu yiminyi nagamba mukazi gw'olwana tomusobola va ku mukazi n'atuuka okubulookinga n'okublastinga era nangamba talikuzzaako mukana tagukuzzangako yali wano akuwaga Kibirango beera mugezi ondeke ekyo nkikubuulidde Kibiranga gaamanya g'enjoka oba ekyenda kyali kyamaze kwezinga ku nnyoko akunywa ku musawo nvaako you are not my friend tolibeera no najja mutu okukwata bebe kulu nanneegayira emirundi nga mutwalo nenkuleka bebe kulu mumukubira simu mumubuza nakutuza nakubuulirira nagamba va ku mukazi nokola video wano nga wetu natonde byekisibo nze siribeera mukwano gonza omuntu gwamba nazira mba namuzira mba nagaana gwe nakugaana ekyo njagala kireke mu bongo kikize nti nakugaana in fact nokwogerako nze sikwogerako toli wafe nina abantu benazira nga nabagaana toli wafe you get me please give me a break and leave me alone muwaga abana b'abantu musinzireyo nembeera ku comment section nemubeera nemuwaga abana b'abantu kubanga mulowooza mutemuli ku ground one day one time ogenda kubeera ku ground I'm going to face you one on one mukaguli I'm going to face you one on one fire enkadde njongeddeko empya I'm going to face you one on one mukaseera akazibu nnyo kolyagalyamu buyambi nze mbabuulira ate nze mbateeka nze ate munnange nze nemezaamu tompita bano nze nemezaamu nze gwolaba wano gwe Kibirango oba wamira biki mututeekako stress zammwe wano
oli mukunoonya bwana bwo musajja abukweka yakwegana oyasa gogano tena abasajja abazokkola enguudo abakalubanga kola sigo bakola nakatimbika gwowulira otya owulira otya omufuga wa bisa yaliku yatulendinga ye mulamu ye mufu yakola ki nakatimbika gwo mubisa owulira otya era ojja kuddayo views ze vere singa tewambise wandi tulendinze mwe mukolera tulendi ffe tukolera tulendi awo twavaawo awo twavaawo ffe bananyini TikTok ffe bananyini social media ffe mwatusangako mugenda kutulekako abantu be mwasanga kuno balita kagwa ba edimizaya ba penge emusirichi ba furu figa ffe tulinga banyamu abakajja kwe mwaka guli amasimu ffe twabalaga ffe tugenda kubeerako paka bazali temugenda kutukuba kutujjako tuba waamu buwi neera top asigala top nakugambe wosikira kitawo tozina nnyoko tegedde ensonga eyo social media mwakitegera bakubeera ffe banyamu abamaka guli amasimu bagambe baveeko ffe tugenda kuvaako kuno tuli bakulu naye tuli balungi ate tuli waffe wano waffe ombika abika nyino nebisabisa omanya mabugo gendi muga sente meka ate nga nabala bachampa abansindikidde wane birabo biri mu sente meka obadde bali kuno bayiwe birabo bayiwanga mazzi gwe nawe live bakuwadde mufe ku bantu mani abantu batono nnyo we bati batu bakolowo sentence yona nate kwagala ne mudda gwamanchi baito okuzimba business wala zimbe ku business oyina berenga zikulumya kulanga oli ku business yabanno okuba capital wa kasambo oli ku capital wobukadde wa million mumanchi baito okuzimba business abantu balonagane business zabe wano okuzimba business nebeerawo abantu bato abalala basaddaka n'okusaddaka okuyimizawo business abantu bewaya balaba malana kweba kako ne babazinazina godda ku business y'omuntu ogikuba omanchi baita business y'omuntu gwe ina capital wa 10 nyako ne okulanga oli ku business y'omuntu alimo bokade n'obukadde ogimanyiro yasamire obubbi bukutawanya mbunera bide password you are typical thief ogamba tati wala bide password nga togikozesa olero sawo olukonkolo wekuba ku mwana gwe omuyima gukuna komyawa wana basirikale benda gye bakuzinazina ne bakujjako n'obusente ne wefula mbwa togendo bawa wabira gwe oliwo kuwa ku buli muntu ogenda omuwakani agamba otambuze ebirwadde byo yani agambo kakalavu lavu bajikaka abantu abalise ebigagu nnyini ne muddanga ku business zaba ne mukwa mumanya abantu kye bayitamu abantu basobola batunalwa business zaabwe zisobola okuyimirirawo gwonda ku business omuntu mbokuba nakati kuba kwagambe yombera omwezi mulamba nakati kuba zabasobola okunzaala eyo baziga abafu hebazikayo buziisi obwo bwalo simanyi ntole obwo bwalo bweyo entole abatole entole nga wowulira entole nze banzaala eyo kitawo munyi wanja gali ku kyalo yagwa ddalu mubbi yabba embaata yabba enkoko yabba embwa yabba ki oli ku TikTok olaga nti ogaba buyambi nga ne kitawo yetaaga buyambi nga nawe kenyini wetaaga buyambi obwana baabo kujjako tumanje buli oli kuno okwana balenzi weyita embeerera njagala mumanye levo zammwe pozitolida Uganda naye nga tojja kudda mukwano nate njagala nkwate kitaawo musibe n'empanama ebotoke era kwana musanze mu mbeera mbi Jawadu Jawadu Katongole na musanze mu mbeera mbi nate njagala mutwale alime manyi bali mabato owoloko kabamanya nti bazaale bikunemme kuzaala kujagana nga tozadde simanyi na mugenyi kati wagamba nti alina nuzu zange mugamba azikuwe ye lwaki yeekooya naza ntakumba azite wamanyi gwomanyi zitunda okusinga wa road cup gwomanyi omanyi obusaba wendiko muzite zigale wa road cup ensa ina bawa wa road cup tanyuma tani uduzi zange olabe ensi wenyuma nyabo bade kinaawe wamanyi ensi werinzo zirabako wamanyi nuduzi ensava zite ensesi efune kusanyu bastade lwaki weekooya anazina takumba zite zigale wa road cup gomanyi nti ensi yonna ebeerinzo zirabako ensi yonna efuna kusanyu yonna the whole world
Gwamanye kutaka sola kasaba nga muntu alinza kukale sevenga kusimuye. Kabawe. Kate nkutaleko ne wifi ya bwerere. Ogisasanye. Data gota ina nkuwereze ndabo badde onsabizanga nkusindikira sente. Nga musaba nakukowa kuwa. Nakukowa okunkenenula. Onkole ya muli muki. Basa bani basala no musala kati mpereza 2. Mpaye nyani nebizibu. Mpaye mkati mpatano. Neta mwa nchidamu. Gana ntama lobozi. Neta mwa. Nero waje Uganda wanzungira ko nekweka. Ne wasiba kubukanya media. No bagamba watula mukube simu. Nalinda akatula ne bakubira simu ngenjale kulimo munya akamwa. Kusula moto ngana akatula wepa. Wangula binga bugula binza siku meetinga. Ate sasa abantu bakolera ku screen mu filter. Wenno linga ekikelo ina sikini embi. Amayindo gajude bikakampa biringa bye nyanja. Olina kagera kagumu kajikaga girigimba. Oli mumpi boto linga ekinu. Oli gubi. Wajjango nesibe ko nga visa ikuzaye kubuze. Ngononya na isima tukusondere sente nenkuwa sente. Kyechi mune kabata. Kabata onkubidde minne gisika mu mutwalo mbombere ku live yekironze nine byokola mukwana. Ndi mukyala mufumbo. Siri jja ku live ye paka loliko wo bikola. Katonda ali mugulu. Olwanye nange era kikutabanya kiri kimu. Butajja kusiri jja ku live yo paka londi vambula mu wensi. Nze siri katogoleza bala ifu feri abe muswa nabo. Nkisiri kidde banga naye siri jja ku mukutugwo. Wano watekanga ko mama fina paka lwa musura. Nota mama fina bata niko move because of gwe. Ne bamuguledi nga sala mwenda gwe kirali ku live sawa 10. No mutandiko mutekako n'abaana batana babafumba embizi. Katogoleza abawala abatasana kwesokola kasolo. No mutekako no mukazo wa level class. Egonga nago distendeza singa na minister bay. Ngo muteka ku live ekyo tewamubalirira kubanga osabiriza. Obulamu bange siwa kusabiriza mpampe obada sene za bansindika nabasabyeko. Abantu bansindikidde sene netuka mu milioni ana plus nazo basabyeko. Gano lyenkoko banange kwata lisala embuzi sala ntole mu ekibumba buza n'udini ntege nazisabyeko nabagambyeko mumbike bampe sente bonna bajulieti zawade bajali awaluda bamumbeda bonna bamberi mu America kuliko gwe nakubide simu nze siri jja ku live kiro ate nemisana era siri jjako benna wa content sala funamo kuleko kunnonyeza ebizibu n'okunfunira ebizibu nga no banoonya amasanyalaze ne banvumisanga abantu ze banyingiza mu mpaana ya pulima oyo ajja kigozi nga simanyi kyawalani ya pulima buli lwajja kipulima kyakozeho kiti kimanyi nga ze simanyi bintu bya pulima singa pulima simanyi namumanya nti socialite namanyanga pulima nga mukajested ate njagala vibe kati kikube bwoti kati yogera bwoti nakoowa obwo bulamu bwa nonsense nakoowa mufuna vuzi mufuna sene mulekera abala ebizibu nze nabagoba nkiddamu nakati bacha nnonyo kunjako interview nze nabagoba tewali mukutu wano gwe sakola kabigubere kwa sakozi tewali page kebere final channel in fact omuvuka ikagwe solo kuwa interview naye kasaya njijukiza nti bakulietinga ne kakalamu akadaka na kalenzi na muchawa olambo bonna mumubuze bakolanga kusimba ne bakulietinga kalenzi era yabingamba yalawo zanta nyumi zawe twakoma sagala mizina zino mbaga zaki nabafuna mukati mumpeya YouTube omwe yajja okunjago interview nandekere ekyokulya mujja ne bawe ekyokulya ne bawa ne transport ne munyumiza ebizibu teri mu namawule wana talina bizibu nawa wabu TV yao bajja kujja ko interview nagamba nange simanyi batugobe ku nyumba mama ngafa ekyumba kinuma simanyi ebyenda bagenda kunongosa simanyi arebe nange omwana yamize peke simanyi yamize ekikino ekinusu teri ajja kunonya kujja ko interview nga tayagala sente omwe konto omwene sente nabakowa nze nabako wate nkiddamu mwe nanna bagoba kalabale bakasuku naleta kasuku omu naleta mirambe miralena nga buli muzina gwajja nago batandika n'okusaba school fees yajjanga n'abakazi nga bagala school fees z'abaana baabwe omukwano gwange yali kasuku teyali kyala ekyo kyali nakyo bajjanga n'abaana ne bagana mbafune n'abasajja tubafumbiza abasajja bagagga mu mmanyi bye tuyiseemu ne betulabye ne batandika okusibasula moto abakazi nakoowa fe tusirikidde bingi byejogera mbikakasa nabo babimanyi notuko kujja n'abaana mbawa abasajja musiba ono mumuwe mwana muno atuuse nnyo nze nali mukwano gwa kasuku siba ngo mukwano gwa olugundi lwe lonna pozi na Jenkins alana Jenkins mukwano gwange mfanfe ne bati namwagala lwaki lwa Jenkins
ngabo nayagala jasa olwalama nenzo sagala nga ku jasa agenda banene bwale bano myalo ngangeya anjogerako nze ndi president namyalo is a president advisor namyalo ya sigana namyalo nga tampise sigenda wa namyalo nga tampise siri youtuber siri blogger ngenda by reasons namyalo is a senior president advisor chief coordinator era mara kumpita nzisiwa kuzungira ku muntu kulava namyalo nenzunga buzuzi ga sina appointment yali yanga tanda bangandi awo nganjogerako nasola swananda bana yesesa na nemuga mumbuza kochi ngobadde onjogerako ngeya era baberange bulanga bafana yo mora big voice noyo musajja yamyuka nimwa nemba kola file bebe kuna negayirira ni mama fina nze sirida ku mikutu jammwe nkidamu kabata neboli bage fudu ojjake diba sirijja ku mukutu gwo wegane nte audio ebanga lyonkubidde ngoyagala mbere ku page yo siri balayifere bebera ku page yo nze ku page nje nkole twogere ki okola mulimu kitogere kuki dola likubbe iki eri kuki dira mweri ruda wanga njogera nawe kiki twogere ki nze siri bega nze omuntu ampa yagadde bampa basimi n'abampadde sabasabye nakati bakyampa nakati bakyampa simu eriko sente mpya nekadde tewali gwensaba bade ne perfume zibona bade basindika sente milioni 5 milioni 3 tewali gwensaba oli wademba okunjagala oba okundeka bwemba sakweza friend request wacho mfirako mwacho ja kupeji yango okunvuma na babuloki nga mwenna wano na buloki nga nze njagala okebere peji olaba katungulu na mubuloki nga atavuma na musanga wa Joyster na ngamba omwana nge mwagale simanya nangira ko ne mubuloki ngirawo Bulaka Sugar yampeleza message hey simanyi hey mama flower Bulaka Sugar even mubuza nti what ne mubuloki ngirawo atenga njaga nyo senga asidi immediately atenga simu ina ko buzibu Bulaka Sugar mwagala na yes ne mubuloki okwe wale binajja sita wana kubuzo badon ne mubuloki ngirawo yebera answer lwaki muganyo kufuna mikwane jaddala muganyo kwa isanga bantu chokola oli nange chojo kunkola zeto nsubira ntogenda kunsembeza ngenda kusaba gwo gendo kunsaba yo nze ngendo kwochayo Hulya naye oli mu mikwano gyenjera njana choji koze nange chojo kunsasula sikwetaaga mukwano sikwetaaga nakuweza ko friend request kebera musimu yo ina WhatsApp yange nyumya nawe njogera nawe twogera kina likubiddeko nani kukubiddeko namwe abasamira abankubira munjagala ko vizimbu mundi codinga hero nkubya nenkuwerawo kuba sikwetaaga nze sikola ki bennaita agamba banya balina value bennaita agamba banya batagenda kungeya bennaita agamba banya batagenda kunchukira enneeyisa mwe bamazeka mikwane bamazeka abantu nalo wano mukazi nga amanyina Amelia nambala nga badalya kwa Amelia abakazi bayazika okuva ku buviri n'empala y'omunda bagisaba batambula nga tebalina wakusula bwato bwe nga ku sipapa esawa etali nnyo wadde Luzira sipapa yamugulira nga mamotoka Luzira wali njagala mugana mutunna mu kitabo kya Blind White necha sipapa mulaba amanya g'abantu agalimu ng'abantu ababalira nga sene ne bagula emmotoka tebalinyayo ffe baawota wanga ate ffe tuzunga ffe tutwala sukali n'amaki abali anga sente za badde bana King Mike wadde ogenda okola ku Blind White tebasobola kukwata unaku bagendeko Luzira nti munnaye kangenda ndabe ku Blind White gomanya muntu okujira Luzira tebasobola okulinyayo naye nga bebali anga sente zaabwe babasabiriza nga bakeranga bukeze waabwe kati mukwano nze munnange sina kwetaaga bobola banga sakuweza friend request please give me a break and leave me alone nze mbeera ndi serious mu luchenjogera siri wano kusaga namwe sikangiriza bwoba tonjagala please give me a break and leave me alone ndekera abanjagala abatono nga banjagala bantegeera 10 terikyayibwa omu ngoza tubeerawo tuti abantu balu batulowooza ati ensi yonna yakukyawa abantu bakwagala live iyi eri mu meka abantu bameka baliko obakola yiyo nobafuna yiyo bameka abaliko okola nobafuna abo walakoze kola live nobafuna bwe wambisa abo babaddeko abafunye
Bwe wambise abo abaliko n'abaliko abagala sikyagala bali kuno n'okutayipinga batayipinga nze wandeko ku page ko sikwagala era tondabayo wandeko ku page yonze kuba siku ni sorting ondaba ku page yo wandabeko kuba siku ni page woti nti full figure aja ku page yange nga nkwagaza aki ndekera abanjagala je bali ndekera abatona bamatira gwendeka gwatanjagala please ndeka Wacho manyira kutuka kwekyo nakweza ko friend request muto obana nyini give me a break and leave me alone nzize nenkulaba nenkugamba still no sigala ngo yasabira mbofuna views onne kuba ko kubango yaga kufuna nza sigaze sa nabagambe bebe kura ina kobla ogu akuba cyaro kira mamwe kobla I'm a kobla sigaze sa I don't want to know because I know what I'm talk I know what I'm serious I don't nsagala simu kyakali nzaba jana nkulabula mba nkulabudde mba takinze another step era sikuza ko lugano mba takinze another action sina budde bwakono na sina budde man I don't have a time to waste you get it tunda mbele ngazo give me a break and leave me alone wacho ntulida ko munanasi zanagende wachi family neneteka musonera ngami twale jali America jenalia nentwa naba mulangira nemba sasula kufiri give teyamba mbele ya bwerere najisasulya sente nemukubira kalango bwerere ere kyantabula kuyingirira mirembe wange tasobya taddi bwana mutagambo wako muyingire nkuyingire kubanki manyi agenda kabo kabi mukazi watamanyi kuyomba wo yingirira mirembe we nkuyingirira omwana ngo baita flower ye mirembe flower kola research ye mirembe flower ola ko watamanyi nyerere akubiri my daughter is called mirembe flower genda kusomera ku international school enviri zo kansa sulie mitwala 5 kubana enviri ku mutwe nsasulie mitwala 5 just air enyaje kisobola kuyombya abana bafeje basebera enviri tusaswa separate zoka stocks za mitwala 2 mweji bamuyita mirembe ye world flower mirembe ye mwana wange that's why I love mirembe as my kid njagala mirembe nga mama we nga omwana simwagala nga I'm not a sister to mirembe beddings I'm a mother tolowoza nti omuntu akuzala eko omwana takuzibwa muntu omwana akuzibwa ensi fena batuzala bafadde nse tukuzizza owulya bulungi nnyo tetugenda nga makoma tetugenda nga walwaki lwakumanya wetukoma omuntu manya wamukoma n'okumanya level zaffe twalanga mmere fisse ku masiwaani nga tumanyi level zaffe ne gye tutula mu miyembe ne tulinda koona agwe twatulanga eri mu nsuku ne tulinda kawo kafene nga tukuta fene n'owuli n'omanya namata yayengedde koona atandise okugwa twamanyanga level zaffe nga tetulira ku silver plate dining table tuliride ku zaffe dining table yange yetoloola mubuzanya ennyumba yange ennyumba nsula ku kyanja $45 ana mwezi royal bed nsula ku royal bed buza meri namba todanga muno manya tomanya buliri bwensula ko butunula royal bed tebiri wana bitanda byensulako kosoba kunguza kitanda gwo awantu wanalinga nagula omulaba nga agende ntinda va kwedo simbo va ku country club oyamaka ko ku mukono guno ngoguliko NBS awa watu nijo banagula wo kyawo wacha cha milioni 2 mumeka awe nagula todanga muno manyira nine meza itambuze mmere yeto labweti najugwa mfaluko and sons yajeta sweatinga yange yali bula anajindaga ne mugamba kitike nangambe so wanyo musoro ne mugamba girete what are you saying obigamba ani ebyo etambuze mmere nentuka kana bamwasamirira alaga ina amalo ate muno nyumba yange muno mwagala kwogera ku nyumba yange ate mwasamirira bye mwa eyo nejo de gold man vo wana ekibuye wenja samina wano we ku office enyumba yango onyiga kade ne malo kulaba ne bagamba yonga geno mugamba agambe taliwo nengamba basirikale mugene mu mugambe akugambye taliwo ate nsula mu kigagga zone ate nsula mu kalina it's my own house kalina you get me katoda mo kunja samira oja kunda bekibi wanonga nyunzunga mu katale kubanga abakazi mu katale ona mikwano jange mbagalo kaba na batunde bintu
ab'emidaala batunda ebibala batunda bicha bakazi mbagala nnyo kamala n'aba abaana batunda lumonda awo bamulongo bonna mikwano gyange ojja kunsanga wano nga nyenjerolooza nti ndi kirasi yo. I'm not your class. Siri ku level izo. Siri standard yo. I'm a class above. Nina nyumba ezisukana mu Kampala. Buli luguudo nabagamba ninako ennyumba. Mubuza kuwapangisa bange ate sigwa nina ne bamanji omwaka gumu ekitundu. Waliwo akaali kamanyira ne kagamba sikusanga ku nyumba nenkubira kiyabani. Kaali ku live buvuma abantu. Kumbe kasula wange. Abana bebangamba mu comment kano kasula ku nyumba zo ne kagamba mukagobe. Nenkubira kiyamani tekaddako. Na guno guliko tekaddamu kwogera ku nyanage mukabuzo bakali kazemo konjogerako. Wala yoko kanjogererako. Nakagoba ku nyumba zange. Nao katuba oyo mukazi wali watundiro munana singenda kusendawo. Nagulawo. Ngenda kusendawo wonna. Nina komaliriza yo kaine endala. Ngenda yiwa okutaka wonna. Ojja kumpita kirasi zo mukwani. Budda one buvuma abantu ne katamandi kasukali na wo. No katunwa no kasasira. Batunde byogere bitali yo batunda omunanasi bayenga kwete mu bayenga dododo ne bagimba limba abantu. Nyoka liruwere njale muluma mukazi munako ali mukuba amasimu akabo kufobofi. Otunda mberengezo manyira abantu. Nawe namasuba sengukawo. Abasirikale bewaenda kono bawayiza ndi bakubbe simu. Kye kiseera bejava beera mugezi nawo javaawo. Awo mukikajo. Ani twasimbudde. Wagenda kukulema lojjo tegere nnaku yo nto inofuge nnaku yo. No muguvugire kule. Nalinze nali simanyi jali akikuwa mukomya. No mutusani mu mabanja nagani mu person katona afe. No mutabane jali akikuwa natukoda ku no tuka ensinzi bubannange. Ate no katonda agamba wali bwa kintu kiberawo mukama nagamba nti kino kyose ne kiberawo. Omwalwa no kwebeza watuko kumukomya. Natuka no kwagala obutwafe akunyo obutwafe. Naona abera kuchana mbwa ta social media mbwa jja kumukuba mbwa jara ozaye mubi. Kati tegera nti abakuwaga. Jali akikubo natuko kufaako. Dwa kubagwa omuntu omu. Nalongo mukakuwa mu Japan natuka n'okunoba. Omukazi gwa wangadde naye emyaka n'emyaka bannange wofuna ebyo. Waberawo ekiberawo ofuna amasimu. Ofuna embozi gyobadde tomanyi. Ngateva ku sosi ku bantu benyine abatuufu. Gwomanyi sana okula mu Japan ebbanga lya mazene sente n'oyo omukazi we Nalongo. Omanje batandika ne gye bava. Omanye ebbanga lya mazene sente. Gw'omunabiddawo olega omuyimo. N'okutula jali akikubo n'omukutula ina n'omuyuza nasigala bulere. N'akabanga ate okwogera mu bantu tagambe public bajja gamambuye mubi omukazi n'ayagala okwewa obutwa. Nasulanga nga asala nasulanga wa. Mumulekerawo okwesembeza sitani mu business zamu. Musembeza abantu abagenda obamalawo tubagamba wano bulijjo mulekerawo n'okulangisa ba TikTok. Ba TikTok bafuka mizimu bafuka amasitani amajini agawedde emirimu. Nziza nkibagamba wano naye nga temuwulira. Ye byanga bimulema okulanga yagenda kulangira ki. Buli business yagola ba TikTok. Kakuba kutuna motoka kwagola ba TikTok. Oyo muvubuka gunde we nakulabe mwali mu musudde. Simanyani oyo. Buli business tocha ina business joyogerako. Buli business yagodera ba TikTok. Kebere zibula yido zafuka bisaniko. Kebere business ki. Kakuba kutunda monanasi kwafuka kasaniko. Mwasoka kwetu maba CEO. Natunda kwetabera CEO. Owempafu CEO. Atambuza maji CEO. Atambuza enanasi CEO. Alebese bikwanso CEO. Ekyo ne kifa ne kigwawo. N'okukyogera obeera oswala wekweka. Ekigambo CEO. Mbuyi wa CEO tula mu business ki. Business ki. Musa business z'abantu gwolangire enchago okuba. Gwozungira ko lere enchago okuba nabagamba muje ba TikTok mu business. Nabasanga nga bakula mu Japan awo nga bawunya basuze mabala bagukira. Atayina transport bagukira, atayina demere bagukira, awunya bagukira. Mwene mubala ba mu firuta. Mulaba abantu bano mu firuta. Ate mulaba abantu bano nga temuli ku ground. Muje mu facing abantu wano one on one mulabe bafanana. Abalanjage bakutudde walaje bakutudde abala banu senjaga.
nakera ku business yonga yenna chuma nakuba ebisirani business negwa negwawo nasesema awo menge yagunyereja jatamanyi abana basinga tabana basula basomba nabo basomba basajja lwamu tutejakesiza naja nagukira mu business yo nakwa mu bisirani natukira mu business yo nayenjererawo abantu mbamazeke mirembe abantu bakola business buli okumanya okujja kwa ngatali mu business naye buli business mwajita kuva kubitanda kuva ku bedding za bamirembe batu bebasoka mu bedding ziwano ngano na kigambo bedding bachiwo kitibwa abantu babikanga bikunta bamirembe ne bakola zi bedding zazo ne baziwa value buli nswera yayingira mu bedding zikasaba manyanto muyindi abigaba eri bwerere oteka iba milioni 2 nako bya milioni 10 buli muntu aina feke wana atunda bedding zine zifa neba buli omuna abera CEO naina kakadagenda afuka CEO aina mitwala 3 najja kubane business z'abantu muzisse mwajanga abalanga noyo nababi yajja kudangira mirembe akutte ebintu bya milioni atandise miunde amwekubiyeko amukwatidde ebintu bya milioni 10 yaga bimuwadde olwatandika kutunda leta sente mirembe namuga ebintu gende tubijja wagundi olwagenda ebyabiri byatwala teyadda siteyaza sente za munne yatandika genda wa agent kubanga yategeerayo mirembe ne agent namulekera kati abijja Bulaya